Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Bannange abalungi abatulaba mukwano mwenna abatugoberera ba followers baffe baweero bwisha buli alina watwagalira ng'olina wotulabira. Bannange nyingiddewo n'essanyu bwentyo nga mbabuuzaako mikwano ate era nga bwentyo nga nyongera babuuzaako nti mbajjukiza Hypex Studios bali Busaabala Road Najjanankumbi awo nga Cobbins Motel be bakuba ebifaananyi eby'omulembe n'okukwata vidiyo z'emikolo ezikyasinze okubeera ez'omutawaana ennyo ddala. Bannange nnyina essanyu mikwano kyemmanyi nammwe muyina essanyu bannange. Buli ali awo ng'omutima gwe mulungi, buli ali awo nga taliimu mutima gw'ekirogologo, omutima ogwagaliza, omutima ogusanyukira essanyu ly'abalala. Nkimanyi w'oli awo oli musanyufu era nga bannange twongeddeko ettaffaali mu mwezi guno ogwa Ramadhan ate era nga mwe muli ebiseera bye bimu abasiiba ekisiibo ky'abannaffe ab'enzikiriza endala mu Bukatuliki gwe bayita omwezi gwa Kalema. Kansuubire nti sibisobezza. Iye bannange this holy month wallahi tukyusizza obulamu bw'omuntu ate nga teri mulala tusobozesezza okuggyako Mukama Katonda. Munnange mbanyumiza ki olwatuuka muddemu ng'otulabira nga wabaawo omukadde bambi Maliza jjajja wa birungi era nga munnange nga tugenda mu kitundu kimu okukola nga wabaawo atugamba bannange Shifa basangibwa bankubiradde essimu lw'oyitira mu kitundu bw'ekiti Shifa waliyo omukadde ali bubi bannange era Shifa kyama munnange ekinnumiriza neŋŋamba kankyame ew'omukadde ono Maliza maama ngenda okutuukayo kye nalaba nakaabawo amaziga awo ndaba omwana ajja agwirana nga ngamba muwala wange ng'ajja n'akaana awalula akaana kalwadde agamba maama nkulekedde omwana oyo amubuuza taata w'akaana ako yaani nti gwe beera n'akaana ngulubye n'akaana kali awo kati akaana kako katuuse okusoma sirina sente kaana keegomba banaako abagenda ku ssomero tekasoma kati eriyo yajja wano n'agamba birungi oba onaasobola okunyiga omuceere musajja weeyo igwe oba ono ng'agamba omwana oyo nze sisobola wadde kutama omuceere bakuula kati n'amukwasa n'amugamba nyiga booti kati ne bagenda nga banyiga mu binnya omwana oyo ekintu kyamulumirayo omuceere kigere kikyakulage kintu kyamulumira eyo n'akomawo ng'ali kuwenyera bwati neŋŋamba obadde ki kintu kyo kyali mutosi naye olwaleero okulya kubadde kwa gundi kubanga tubadde era tugenda gisula ambabulireyo kilo 5 ensiza 2 eza kyadda oguleyo n'ekijanjaalo naffe tetuli bulungi tulina gye tuva banange mwebale tugamba katukyame mwebalire ddala baana bange banange bawakiri banange mwebale ekifo ky'amasanyu banange enjegezi nakaaba obukaabi banange mwebale banange obaani anzigudde olwaleero obaani anzigudde olwaleero birungi muzukulu wange leero tunalyako bulungi onagenda wani wamatyansi bambi ojja kulyako n'erindazi lyomaze omwaka omwana wange banakugulirako nakaki
kiki birungi mwana wange mwebale mama ndiba waki banange bana obona gamba nti ekintu kino nti kiri kunya nti kati sabuni mama kati nange bandi waki banange mulabe ekintu kino nze ntya n'okugenda awali abantu bana bange n'owonya olusu omubiri gwonna ogulaba banange wena bw'olaba omuntu okankana bukankanyi n'ogamba nze banange ngamba bino omuntu abitandikirawa bannange netwewaayo netusaba essaala netwewa wiiki emu netugamba mukama omukyalo ono katunyumize ku sitoola eyo tugiteekeyo tukiweemu just 1 week munnange mukiwaayo 1 week eyasooka yatandika atuwa 15,000 shifa mukadde mugulireyo kiro y'ebijanjaalo eyaddako n'atuwa 2 eyaddako 3 bannange mbanyumizaaki gye biggweredde kanindeko banyumiza gye biggweredde nsooka embalaga ekiriwo nekye muba mumanya nti mukadde agenda kusula bulungi ate nga teri mulala akikoze okuggyako mmwe bafollowers baffe mukadde ntandise n'ogwo gumu mpaliso Katonda gakola banange tweyansiza ne bedi kama mwebale ddala mutuwonyeze empewo banange mutuwonyeze empewo banange banange kikaluba banange birungi banange zino ngoye za kubanga mukakazira bambi nga mami aleeta nga yanjubiza banange tuli bulungi tunayambala bulungi ngoye za birungi banange birungi banange Katonda ono Katonda ng'alaba byakulu banange bannange omwana birungi agenda kusoma abadde akaabanga amaziga enkya n'eggulo naka uniform kapya ng'otaddemu bboto yo ku break n'engatto zino zifaanana ki baga ogenda kunyuma banange mami anyereza omuntu kati jajja birungi n'ebitabo ongambye badde waguzeeyo naye tulitereka webale banange nakoze bino byennyini webale kupakasa banange mwebalire ddala banange birungi tulina pensi ezigenda otumazaako omwaka omulamba era mulamba engeri gyembeera ewala kansasule omwaka birungi P1 yonna togenda mugoba kati balance afikkako sodawo osobola okunkwati airtime gulaka airtime nkooneko enamba ogifunye nti bannange nga yeegomba abayitawo nga bagenda ku ssomero mukimanyi nti birungi agenda kusoma birungi school fees musasule birungi ayina uniform birungi ayina engatto birungi ayina ku ngoye birungi ayina esweta birungi muletedde sweta ebikka bulungi ne mubulago bwe nange mwebale ebikka bulungi mamange webale banana naye ajambale taddamu kubeera mu mpewo webale ajambale nange birungi muletedde nange webale 3 piece birungi ayina obuliri yeebikka ne jjajjaawe bannange jjajja wa birungi ne birungi beebikka bayina ewaka kati abo boolaba abo oh my god people are so good bannange muli balungi kyemmanyi buli ali awo eyatoolera ddala okuva ku 1,000 ku 2,3 owulira nga ofa essanyu nekale mwana lwakuba nti bantu kubeera mmini naye katono omukyalo omulaba ebayo obuyumba ebayo akayumba akawedde nebukaba nga tekalwe tusobola Phantom nsobola okukanoonya kuno kubanga nsobola nze okukanoonya Phantom nsobola noonyayo akayumba kuba kati olaba wali ali mazzi mazzi buli yakipiseemu nze sikikkiriza wano wendi bannange byanzigwako ne byampeddeko era kwekkaaba w'amaziga munnange nga bitandika ng'ebyokusaaga nga tusonda 1,000 nga tetuddayo wa mukadde okumutwalira ekkamere mukimanyi nti mukadde awo waali alina emmere esobola okukola at least emyezi nga 3 ku 4 munnange mukutwalira mukadde emmere nti munnange tuba tukyasonda tuddaabiriza ennyumba
ng'ate mukadde abantu tebagamba nti nedda tufune bufunyi wakawalala kubeera w'oli mu kuddaabiriza obudde bwonna bamuggyawo. Oh my god, yo neŋŋamba bannange luno olugendo lwe tweyimbyemu tunaalusobola ddala ddala okuggyako okwepampalika. Munnange mbanyumiza ki era ne tusimbula olugendo olwo. Emisota giyingira mulimu ebituli kati nabadde ndowooza mbunzibe ebituli tusementinge tunoonye seminti agoba amazzi. Wendi my dear twagivuddeko nga tulina million 5 alhamdulillah mashallah. Ne kati tulinawo sente meka jasi since the live started today? Ana mwebiri. So right now today okuva twatandise live tulina emitwalo 42 waliwo atuwadde akanaana buli gusobola oba omutwalo nga naye 2,000 zamutamye. Waliwo atuwadde 5 you people. Just tugenda kwebaka. Tunoonya 7.5. Bane tuli kunoonya emitwalo 7.5 mulaba. Bannange mutandika okwekubirako mu ngalo. Tunoonya 7.5 bannange. Ne tusonda kuva ku 1,000 mpaka million 13 bweddu. Munnaku nga mmeka? Munnaku within like 5 days. Million 13. Abalungi abatulaba bannyabo ne bassebo. Abato abaana abatulaba abasomi bannange ne tusonda million 13. Era woolabira bannange. Eba finally ku ssaawa esembayo million 13 zikoze eki? Ziweze. Million 13 ziweze. Ogenda nkwera namba oli wafato mujangu. Million 13 mukazi watu azifunye. Bwekityo mikwano mukkirize tugende tulage mukadde ekifo kye tugenda okusasula wafuuke ewuwe. May God bless you, may God love you, may God favor you wherever you go. May God heal you in case you have pain in anything or in any way. Mukama abaleetera abantu abalungi nammwe mu bulamu abagenda obbaagala. If you're looking for a relationship ofuna omusajja omulungi, ofuna omukyalo omulungi, ofuna ezzadde eddungi, abaana abalungi abanaakwesa ekitiibwa bonnenyumirizaamu. Bane Mukama abaagale, Mukama abafevalinge yonna buli kimu buli kye mukola. Mu buli kimu Mukama abawa omukisa. Bane mwebale. Thank you. Mukama mulungi bannange. Muddemu nti ekiseera kyonna omukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Hello, are we there? Our amazing beautiful viewers. Baba isaba viewers. Munansonyiwa nti oluzungu lutono. Bannange abalungi abaagalwa. Nze banejja simanyi we addressing abantu. Abantu batuwadde 1,205 bali kukyusa bulamu. So Mukama tumwebaze oba Mukama mwebaze saala ki? Nenga awo wennyini kantumire ku Hypex Studios bali Busabala Road Nankumbi awo nga Cobbins Motel. Era wenjogerera ndi wa mukadde nyina kutuula wano mu driver's seat ali mu kweterezaako anaabako luli olugoye nga bwe twamusanga lubalage. Buli kyenjogerako ng'obaleetera njagala nnyo balabe how we've reformed someone from bakiyita batya njala luzungu kubanga from what kiri kye bagamba from what to hero, from zero to hero. So mukadde ali kwambalako bulungi but oluzungu lwadde olina okwogera from poor to rich. Nako si kabi. So from zero to hero. So
so ali mu kukyusa nga bwe mulabaawo ku screen bwe twamusanga afaanana n'embeera eyo mukadde tuli mutwala you people. This is a long day. After live zaffe zonna tuzikoze just abantu bawezezza ssente, abantu babeddewo, ababadde ku live, ababadde ku YouTube premiering. Oyo ayambadde anyumye. Kati katunona omwana wali ku ssomero, bwe tuva ku ssomero just tugende ku bya waka byonna right now. So mubeereeko kozi kati nvuge bannange oli smart. Akazigo we no shininze bitya bannange byebyo mukama byakola byasikwata saundi wamu naye omukulu ye yalemeddeko ayina osoma ali kusomerera ndowooza mpakinze bulungi nvudde mu kkubo. So mukadde tumutuusizza ewagenda obba wakaawa wapya bannenja buli kimu kiggwe nga nammwe mwattaddemu obwesigwa ne muyimirira naffe nange ne ŋŋamba lwaki simaliriza. Omukulu naagenda otuguza asembedde bitya yeetegese yavuddeyo dda sambuusizza ndabirwamu jaso jatusanga katusooke tugire mukadde katugende mulambuze alabe kye twasobodde ofuna ebitateredde mukadde osobyeterereza waliwo space osookweyongererawo ko karuumu akalala osobola okyusa kana akaliwo sebo katujje taata iye katuve tugenda kujja bambi. So mukadde gwesokwekyusiza nga bwolaba naye katugende nkulambuze flaati zange tugende nkulambuze waliwo ndowooza dataddemu oba bukyemabega wali ng'alimiralimirirawo but of course era ndowooza bwe bamugamba nti bano basasudde ng'anyiga next niye nerabiddeyo okugamba otusi zange kale esibagulidde mufulumaawo waliwo ekinya birungi niwabeeru oba ave birungi oba tugende naye waliwo wano ka space mu maaso erina bulungi space naye akayumba akalimu keekano jasi nsabirayo ekisumuluzo genda onenereko ekisumuluzo bambi kale yanguwa tugulewo mukadde alabe munda space wali bwe bati wasaliza wali wolaba akabuze era nga oli alimye eri wuwe bati wolaba wasaliza wane watali walime wonna mu maaso gwe osalawo bw'oyagala osobola okweyongererawo ky'oyagala. Kabayite n'ekisumuluzo tujja yingira munda kabakisabe omwami wali bambi semeeno ennanjo lwakuba ate yali azimbye bubi yasembeza nnyo ki naye gwoba yateeka nnyo mu maaso yateeka nnyo emabega singa yasembeza nnyo ennyumba walimirwa emabega n'alekanga naye ye munaye dizayini ye gye yazimba ennyumba yali esembera waliwo nedoodo waliwo nekinaye walimira wamalawo wano osekawo n'ekitooke naye seeri yonna waliwo era gye balimye mukadde tewaliiko bwe wonna buli we batalimye maama wanje naye buli we batalimye katusooke tulambuleko ne munda mukadde so Jessica tuleetere ekisumuluzo yalabyewo omusajja wonna woolaba gwe obumwanyi obwo bwonna bwe buyita wonna oba osobola okulimirawo akayumba bwe kibokka era kano kasinga ne kali kasinga amazzi tegalina we gayita wakalu bulungi naye maama kyembadde nsaba oba kinaabayisa bubi ekiriwa mukadde mbadde njagadde wakiri mwandi mpadde bwakantu neneeyiiya kubanga nemba nti
Mfada akantu ako. Mba ndimu amaanyi agakola ki aga ngenda kuyiiya abantu wange wadde temuli nyumba nze neeyiiye nteekemu akayumba nsigazeewo okwo kenaalya nga bwe kimanyi kenaasobola okukozesaako oba kinaabayisa bubi simanyi kati obadde oteesa nti wano nze we twafunye emiliyoni 13 nti gwosobola okufuna wefunira akapoloti nti ku miliyoni 13 wetuzikwata osobola okwefunira akapoloti noteekamu akayumba kange n'ofisaawo koneka sente oba kinaabayisa bubi maama nze mukadde wetasobola kumpisa bubi nze bwe mba nnyambako omuntu tekitegeeza nti nkukomerere nti oli mu kkomera nze nkola paati yange kyembadde njagadde maama nekino sikwogera bubi naye nze nkukwasa ng'oba ozoonoonye oba zikuyise mu ngalo oba mutabani we obazze ne bakkaabirira era maama ne bajja n'ebizibu ojja kujja nkugaye maama jangu nkutwale jangu olabe nkutwale wenguze n'obuti buno ntemye ngenda kwekolera akantu kange kalungi nnyo osobola okwezigirira ojja kugenda otema obuti so bwekwezo sente olabira ddala obanjirayo bubulooka nofuna nga wakalu noweeyokyezaayo amabulooka olina abasobola gakweyokeza sobola okugamba omuntu wali baganyigawa bulooka ezo esezo sokafuna okulinaana ddala kuba wano olaba kubanga wano maama kyeŋŋamba kubanga wano wala kale okuva newembeera wala kuba nze mbadde ate ndaba nakusembezza mu katawuni naye wala omanyi nti tubadde ffe tumusembezza ate mu katawuni okuva gy'abeera nga ndaba nti waliwo ku mayumba ate ebigere sisobola kutambula anti bye nadde mbaze nga ndaba waliwo ku neighbors amayumba jakufuna tuyagala va mu bantu bo bali abamanyiridde kati maama wano wenzija ate ngwa bugwe wano birungi kiki enjala ekuluma ogenda kufuna ekyokulya jangu mbale nya tuve wano tufune ekyokulya ogenda simanyi naye nga kyekyo bino ebintu waliwo katube ke basiiga muno n'atereera mukadde nze tekirinawo ekimpisiza bubi nga gwonkakasizza nti olyokke mukadde toyina kirala ky'oŋŋamba mukadde weesalirawo ondaba bwe tuzze wano mukadde mbadde ngenda kuwa mwami ssente tusayininge oli PA wange jas azirina bwati ebibaasa ebyo ebibaasa ebyo kati mukadde omwami tetumuwa ssente naye kawuli kajjayo ekisumuluzo kale olabeko obulabe munda naye nga kyembadde nteeseeza bambi batukuumidde oteekeko ate babulooka anyway era njabba waayo nga abiri obimanyi abantu oba babatambuza era kituufu njabba waayokko mukadde osazeewo kyoyagala kuba nze kale nga bino omuntu waaba obanga ayambako n'agamba ate kifa lwaki omwana tomugjeyo ate nze ntunuulira kino kati kambawo ekizampo nti nyambako Garden Millicent Eddundu era nabo tuligula poloti naye sisobola kati for example era mbuuza Millicent bwe tuba tuteekawo bizinensi oyagala bizinensi ki kati sisobola mugamba yaŋŋamba ayagala saluuni ate nsobola mugamba nti tutundirewo fruits tuteekewo fridge y'ebyokunywa sisobola mugamba nti kola tunda ngoye kitegeeza ekyo mba nkola kinyumira nze kati mukadde sigenda kukola kisanyusa nze nze nadde manyi tunoonya biyita mu bwangu kuba wano bw'oyagala leero mbadde mmanyi ebintu byonsobola n'okusengulira mu mmotoka yange okimanyi nti tubadde tusobola bisengulira mu mmotoka yange n'embisomba luutu zange kyendowoozeeza kyekyo maama wange gwe kyoyagala ku mutima mukadde tukyogere ng'otunudde wali nga n'abalabi balaba kuba nze gwange mbadde ngukoze ennyumba mbadde ngifunye waalimira nfunyeewo waalimira wawera kuba nnabaze nti omuntu yeebake nga tajjaawo mmere weewali weri we balimye si waffe naye we mulaba omudde ewazise jasolesa ebisumuluzo bikyuseemu mukadde ayina ensonga ze tugende nga bw'oggulawo tugende nga bwe tuggulawo mukadde agenda kunnyonnyola sigenda nze kitwala nti buzibu mukadde oziraba zino zonna okiraba ekisawo ssente mabaasa ziizo twazigjeeyo okitegeera ziizo ebbaasa
oziraba ne tuzipanga mu tubadde tuleese tuwa omwami naye kati gwate bw'oŋŋamba nti bikyuse mukadde onaaba seefu ne ssente zino gulaawo so luno olujja obadde osobola okwekyusiza naye lulwa at least lusiba yes tunajyawo ddamu ggulewo mukadde ye tayagala kuyingira yes ddamu ggulewo wano bambi wano wadde waggale fe long time gulawo jas kubanga nze madde mmanyi mukadde tetusobola lemwakka kuba plaster lwakuba atuguza atuwanga we kali olwokuba ntubadde kalungi naye ebiswa bino babifuuyira ne bitadda kati nako nti ndi kufuna light tulabe bulungi yasa aleete ettaala oba tekyetaaga mukadde oyo abadde tayanayingira yayina mukadde sooka obulireko jasi mbadde mmanyi mukadde nti wano kyangu nnyo kano kamaliriza kano kamaliriza mukadde mbadde mmanyi tukongerako $1.2 tezijja tubula tukube plaster tusementinge basereka kati mulimu ebiswa kati ono nnyiniko yaŋŋambye yabadde yateekangamu ku bapangisa naye olumu bamusumbuwa tabeera kumpi ne badduka ne ssente kannaasalawo atunda nja kwekolera naasalawo akole ki kizibu kyakantu wemunkwasa nange nziruka kati mukadde genda noonya kati muli bayinza osobola okwenoonyeza nange kyensinga okwagala obutabirwamu nemmanya nti nze nkola ekintu nemmaliriza ye mukadde bwoba bwosazeewo nze madde mmanyi tujja kuyiriba bwe ziba $13,000 weeziri tugule wano tusasule ebyaba birungi okusoma biri setodi tebiri kuggwe nga mmanyi nti tusobola okukola ki okunoonya $2,000,000 kana akayumba tuba tukatereezezza semintingi plasita n'ebweru ne tukasiigako mukadde si wala wabadde wayimpuye naye ggwe nti wala n'abantu bo kyoba ogamba naye mu kifo ky'okweyongera ate mu kyalo twawodde tukwongeddeko ng'okomyekomyewo wa mu kibuga si bwe kityo nzija kusobola wano maama babolaba kale tojja kusobola oba kiri kyekisingako kiri kyekisingako kyoyagala ogende nakyo tenjagala ngende nakyo toyinaamu kwerowoozamu kwakubiri oba tugende twebake sente tuzise ku akawunti naawe weebakemu tusooke twongere okirowoozaamu nedda kyekyo jasi kajje mukadde ati nedda mukadde asobola balamu nga bw'ogamba ku $13,000 ndabika nze nsobola okusipendinga 10 oba 8 n'afissaamu obusatu oba obubiri ayinza oba kyabaze kale nti amazzi teweeraliikya amazzi okulinaana tawuni kumpi awali era njafuna wakalu bwe wate ojja ofuna wakalu njafuna ndafuna bade manyi tuyanfuuyirwa bino ebiswa tulongoose tufune omuzimbi okwongerako obukadde obubiri bukakyusa kinene n'olwo oluggi tubadde tugenda lukyusa lusiba bulungi naye era nalwo lwambi matankane era nalwo bizibuzibu bambi badde tunonyeyo n'ebisumuluzo bulungi nga gyetwaliko wali wonna nga tunoonya nze nange wenyanguyiza mukadde nange naye ngaokola ebibyo kuba nako okuva genda weza wiiki nange oli eno osirize kuluma bikigo osiiba onwaniridde yange owulire mukadde ensonga nange munwaniridde mwenna nga bwe twatambula majasi kyeŋŋamba awantu wano njagadde nze singa agambye si wabi naye walungi naye kyagamba mbeere kumpi n'abantu bange bamanyiridde era singa kano kafuna naye ngenda gula mukadde agamba bwafuna enda gula sigazeewo okwo
okubeerera kufisaako kasente kati alaba etukakwasa tubadde tugenda sasula cash ne kagwa kagenda naye jasi mwakuumira sente kwata ekiveera kyo ziri mu mikono gyo jasi ziri mu mikono gyo si gyange nze nja sente z'abantu ekirowoozo kye si kibi kuba omuntu omuwanga chance naye yeeyogerako kikyawulira kyayagala kati ate essaawa eno obanga gwamutegeeredde lokoze bulungi okumubuuza simubuuzizza nze tubadde nkyamulambuza yatugambye wamubadde eri ng'omulambuza emanju nga onoonya ebisumuluzo mbadde mulaga space ye waayitira ne waakoma mbadde njagala asooke tumalize asiime tuyite omwana anti nze kyengezaako okugamba akoze bulungi okwogera omutima gwe okuteekawo ssente ng'ate tagenda kukola ki kubeerawo nga alina omutima gwe wakola ki obusiimye ate jjukira nekyagambye eky'abantu nti bali bamanyidde ekituufu kuba kati emyaka gyamukadde okutandika abantu ate n'ekirala essomero ly'omwana wano twabadde ate biri mu booda nale ndowooza either kuba kati bali be bamumanyidde obadde oteesa oba olaba jasi eri babadde mazzi wano wakalu baneiba bali kumpi alina neiba nawali ngenda kufuna nawali waliwo neiba baneiba wengenda okufuna services ezisinga zisooka ziri nti mukadde olaba bwe twagadde eddwaliro tulisanga eno bwe twagadde okusala ku mwana enviiri tubisanga eno kati ffe bye twabaze osembere netutunulira eri ebikubo biri bwe tubadde tujja tuseerera binnya kati wano tuvuga kaweweevu ffe naffe kale ndowooza twabaze nga naffe twebaliddemu naye maama nange omutima gusiimye wali osiimye okola ekiri wakiri olwadde yagenda okubeerawo sifa abagenda okukolaki okubeerawo kuba wano omwana adde alinyawo ka booda nga 2,100 kati mukadde eza booda abaana azisobolanga buli lunaku anti olwo wesobola okwesanga osanga within time kyo kibadde tusobola omussa mu kisulo naye lwakuba twali twakigaana ekyomumuggyako omusuku naye era omwana agenda mu kisulo n'ofuna omukozi abakozi ba 5,700 omwezi bino bibadde bisoboka naye bw'obitunulamu tayagala va mu banne ate yalaba mu eriya ye asobola okugulako akapoloti n'akulirawo akayumba wiiki oyagala era oba tovudde nnyo ku banne era wakaluwe wati kati bane tukole tutya ku kaguudo kali ate saagala kumala kiteeka tulinde ba comment section okusalawo ng'ate nannyini wuuno secondly nyina ebizibu byange saagala kwebaka kyobola jasani abadde atereka sente zino nkitwale nti sizirina saagala kwesembereza sente ya muntu so kati maama kituufu kati mukadde nze ngenda kumutta mikwano nammwe abalaba mukadde tugenda mmuta temunenya muyina bino shifa lwaki kokoze oti wandikoze oti abamulizo ga shifa lwaki tomukase bannange mba sisobola nange mbaako ngenda kikola ero gye kugambe nti maama wange waawano kantu kentegese kaaka naawe osiime olaba wano nekinabiro bakisobola kimuteera wano ekibadde kibulako katooyi bayithawe tewali tooyi tooyi n'akanaabiro wabweru nokalongoosa kabadde keyongerako nga 2.3 ng'ewaka wawedde ng'alima akamere nze omanyi ngenderawo nnyo ate akayumba kamumala mbadde saagala na mukadde ennyumba nnene era abaana bazaale nga baleeta beera nakayumbako kamu kakumala n'omuzzukulu kyetubadde tubala nabaze bulungi wano eno ateekawo kateni bwati ekitanda ne kibeera eno n'olekawo akadiiro katono okitegeera ekitanda kyo kigenda esayidi eno wanne wagendawo ekyabirungi bwe mwagala mufuna n'ebyewanise bwe biti bwe oyagala space waliwo ddeeka jasinga n'abakulu bazigendamu nze nange nyumira okwebaka mu ddeeka yes nze sizimanyi ddeeka buli bubiri obutanda ng'ogenda wansi birungi n'alinnya kalina ateekerawo kafaliso kange mukadde yamaliridde osanga tubadde tupulaninga nga naye apulaninga
kati nenya abacu atandise bulamu bupya bupya bandi mukyalidde nga bamwetaaga naye naye wala nnyo okugira ekintu nga sigenda oba nkyogere kati tetujja baayo nga tulinda simu ya mukadde okutulaga nze kyaŋŋamba ekyo mukadde ayagala kufissa kasente ate ayagala kusigala mu bantu be okitegedde so ffe baani ate okulemerako mukadde nze mpunzikira wano yogerako eri abantu abatubeereddewo yeeno last bwe tuva wano bo bajja kufuna ekyokulya bagende mu ddwaliro sigenda kulinda drips bannange kuggwako birungi tegedde njonna njikiriyalinge nga bwe bagikoze eki bwe bagitugambye okubajjanjaba bombi paka nga bawonye birungi alindemu okudda ku ssomero agume ennaku 3 ze bagambye bagaye drip meka drip bagenda muteekako ono wiki namba birungi kuba aina infection n'omusujja mukadde mugana okusoma wiki namba kati mukadde asobola bajjanjaba omusujja eby'omutima bigundi aina infection oba kati yazijjawa anti jase infection bingi amazzi banywa gatali mafumbe gabowa toyi tewabadde we basula kati bafuka we basanze byonna bisoboka so kati awo birungi ekigero oluwona otandika okwambala ziri engatto awulidde mukadde yogerako eri abantu nve eno birungi kampa akantu kange kubanga nze obukoowu bwendiko otulo twendiko kansooke ne kasaala bannange ekitafaali mu ggulu enyayitiibwe obwakabaka bwe ekitafaali mu ggulu enyayitiibwe obwakabaka bujjenga ebikola mu nsi batuwa yaffe ya leero tusonyiwe byaffe nga naso tukola obubi tutwala mukemebwa naye tulokole mu bubi amiina taata katonda wange omulungi banange saba kino saba n'ekisa taata katonda wange kuba mwebale abantu bange mwebale bataata mwebale bamaama byemunkoledde mwebale buli omu wajje mukama amuddizeewo banange ensawo njagala zigaziwe mukole byemukola banange katonda wange mulungi banange alina byakola era tulina okusaba katonda atubeererewo era banange mukoze munkoledde mwebale bataata bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala ekitiibwa n'ettendo banange kibaddizayo mukama mulimu abaana abato mulimu abakulu mulimu abakadde bataata bamaama abaana bange batabanyi bange banange mwebale kunkolera kino era ndi musiimu mwebale nnyo mwebalire ddala ekitiibwa n'ettendo nkibaddiza banange mukama amiina bannange nze olwembeera awo kuba nze mba mmanyi abantu obunene bw'ekintu kye mukoze naye simanyi gyasa abantu tubeebaze tutya bwe ntandika obeebaza amaziga gajja kumpitamu nja getinga emotional ffe baani nti mukadde twamulaba wayiseewo wiiki emu tukomyewo mu wiiki emu twebase eno tubaddeyo biro bimeka nga 3 mu biro 3 nze simanyi bwe mbeebaza nsaba mukama buli ayina ke yatodde akatini kaayina n'agamba n'abakyalinze vidiyo eyongereyo ko waliwo abalabye ne vidiyo nga tebalabira ku peegi zaffe naye nga balabira eri ne mulekayo videos ne mulekako ennamba zaffe ne batukontakitinga n'agamba wakiri kangipositinge abalala balabe kubanga buli lwe bandaba banaa n'okwogera sikyasobola nsaba naye n'okusaba kunemye bananga olw'amasanyu amangi n'okwogera sisobola era ndi wano ng'emu ndaba banange mulabako mbadde nsula wadde sinaakuvaawo naye manyi nti erinnya lyaki ya Katonda ngenda kuvaawo banange mwebale mukama abawe kye musinga okwagala mwebale so
ngamba siibula mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najja nakumbi awo nga Cobbins Motel bakuba ebifaananyi eby'omulembe bakwata ne videos kino just kyendowooza tugenda funayo omuntu omu mukadde kale tugenda funayo omuntu wa mukadde gwe yeesiga ali safe tumukwase ssente nga n'omuntu we waali naye omuntu oyo tetugenda mussa mu kamera era tewaba muntu anoonya mukadde ngolooza ssente aziyinawo njagala afuneyo omuntu ow'ekyama gwagenda oteresa ssente nga wuwe ziveeyo ng'agenda zikozesa byakola ki mukadde twamuwa akasimu tate tafunanga na budde kuteekamu layini kuba nnaku zino tubadde tusiiba eno buli budde kati mukadde omuntu w'omu tubakwase ssente zino tuzisayiningire nsiibule mukadde saagala bantu kubeera awo nga bagamba twamulaba gwe baawa ssente vidiyo zino zirabwa abantu saagala muntu bane yabalaba mukadde simulekedde ngenda muwa ssente mu mikono gye naye mukadde oba simanyi oba kukikolere ku poliisi kwegamba simanyi anti nze ssente nziwa ekitiibwa ssente tezinoonyezeka kati simanyi tebasobola kati mukadde agenda teekamu obukodi engeri gye mutajja tegeera yes banogamba akantu kange nze ninawe nteeka gwolina bujjo kikola wano bwenti nga ndinga talina kintu nze neetuukire nze ndaba omuntu wange gwe yeesiga mugambe watera akasente kano ayina omuntu we gwe yeesiga naye omuntu we gwe yeesiga mmwe sigenda mubalaga tugende wali omuntu yerekerayo ebimu omuntu wo tulamuze ate tozitereka wandibikoze mangu sente otandika n'otoolako ne zitwala kino kasita otandika bannange n'omuntu wange katusasula namuga kati obubulooka kuba oli alina neki ne bulooka awaka ffe kati ffe mukadde ffe ogwaffe tugukoze n'abatulaba twebaza mukama tukyusiza obulamu tukuwadde essanyu n'omuto ffe tusize ensigo eyaffe katuleke mukama alamule ensigo yaffe yenga bw'alaba mukama bampeera omukisa ebigambo bimbula bwe ntandika okunnyonnyola saagala kaaba naye munzikirize mbasiibule mbaagala nnyo. God bless you. So mikwano nga bwe mulabye embeera yonna nga bwe mwewuliriddeko tetukoze paati yaffe omanyi nze bwe mba nnyambako omuntu muwa chance ekola choice sometimes kuye kyalowooza kuba mba saagala muntu kunneekwasa mukadde alabyewo bulungi ewaka simanyi oba namwe mutegedde pointi ye mukadde ye agamba nti awaka awo ku miliyoni 13 ye tafaayo kuba ffe twafudde kumusembezaako mu katawuni tumusembezeeko mu katawuni like ewali active ye mukadde agamba bwenzira munda nze sifuddeeyo wadde munda nnyo gyembeera I can get a bigger plot ku miliyoni nga 5 ate era nsobola okubawo akayumba ka miliyoni 3 ze miliyoni zange 8 ate era nenfisaawo obukadde nga 5 mukadde bwatyo bwabibaze era nga mbasuubiza nina okuddayo mukadde ngenda muwaamu omwezi nga gumu yeetereeze ngenda kuddayo munoonyeeko tulabe ye kye yeefunidde naye ng'agamba agenda kwetegeerera nti n'ekirala fe olw'okuba like twajja n'emmotoka nga tuli kunoonya byakupapa it is okay era agamba it is worth it okuba nti tumuleese kubanga nga bw'ogamba nti omuntu muli mu kitundu naye akatawuni kaawo kati nze nayagala asembere mu ttawuni amasannyalaze we gali biki mukadde ye agamba it is okay for me okusigala munda ewali abantu bennamanyiira ate munda waba chiipu ate okugula ennyumba ewedde baseera naye ate bw'ogula akapolotiko awa miliyoni 5 waba bigger than here wetufunye nti wafissa walima wanene ate yafa nnyo kuwa okulima okuba wanene okusinga akayumba ye akayumba nti ne bwe kaba akatono
yagamba ajja kukubawo akayumba akalyokke nga wakalu bulungi nga tewali mazzi. Naye nga ffe ekyo kye twabadde tufunye. Baali bagambawo 15 ne batusalirako ne bakoma 13 in case tusasula cash nga si kibanja mpola. Kaakati mikwano mukadde naye alina pointi ye, agamba aba ajasigazaawo kasente akaba kakola ebirala ate kamutambuzeeko nti si buli budde abeera awo ng'atusumbuwa nti ye ate kino nti kyansejja ejja lumu tomanya byanca. Nemutegeera pointi olaba mukadde omwegayirya engoye zambale ziri ziveemu n'agamba bannange nzikekkereza nzitereka bwe banampita ku masomero g'abaana ne banampita wawa n'omugamba mukadde engoye zambale kati ali ku bunkenge. So you can imagine bw'atyo mukadde bwe yasazeewo, but I'm going to give her 1 month nziremu mukyekingeko era nga sente ze off camera ngenda zikwasa omuntu nga kuliko security tuzisayiningire nti nze zivudde mu mikono gyange, tukoze paati yaffe, tukoze kye tuyina okukola. Kuva ku 100, 200, 100 tuzisonza alaba nga buli kimu akirimu, buli kimu ne tutambula nakyo. Si bino nti kanzireko e Kampala ndidda, buli kimu nkimaliriza omulundi gumu nga nsula wano ku ground sivaawo. So mikwano mwebale nnyo, ffe maaso ga Katonda tukoze ogwaffe. Kati katusabe mukadde naye yeerumirirwe, amanye obuzibu bwe, amanye nti yeetaaga ewaka, but of course akimanyi kubanga nannyini buzibu. Of course ffe tetusobola manya buzibu bwa muntu okusinga ye nnyini bwo abulimu. Mwebale nnyo mikwano. How can I thank you? Nsaba Mukama buli omu kyatodde Mukama akikubiseemu, Mukama abakubisizeemu. Nsaba Mukama Katonda abasanyuse, Mukama Katonda aba blessing, Mukama Katonda abagondeza obulamu, Mukama Katonda abalwanira entalo zammwe gye mutali, Mukama Katonda abateekeko favor, Mukama Katonda abateekeko okuganja, Mukama Katonda aggulewo enzigi. Nkimanyi buli atodde ayina byaluubirirwa mu bulamu. Mu mwaka guno gwe twakatandika nga tuli mu mwezi ogwokusatu, buli omu ayina wish list ye, buli omu ayina byasaba n'agamba Mukama nkusaba omwaka guno gugenda okuggwako nga ntuukiriza bino. Buli omu ayina ebirooto bye, buli omu ayina gundi wish list ye, do list ye ku biki byayagala to achieve this year. Bambi Mukama mwegayirira nga musaba nga mukoowoola nti Mukama abantu abo bonna buli atodde n'ateekayo, buli ayina kyakoze kujajja birungi, buli ayina kyayambye kujajja birungi, n'omwana oyo omuto birungi. Bambi Mukama ba blessing, kuba byoba blessing bigasa, kuba nabo ba blessing abalala, nabo batoolako ne bazzaayo mu community. Ate nga Mukama kino kyoyagala, watutonda nga tetwenkanankana ng'engalo bwe zitenkanankana. Abamu n'obawa, abamu n'obakola ku middle class nga bali wakati nga nabo tebali bulungi nnyo, n'otuteerawo ne bana ab'okulabirako Mukama. Yes, era Mukama bw'ebanga test okusanga jajja birungi nga yali test, era nsuubira maaso go Mukama tugiyise n'abantu abo bonna abalina kye bacontributinze. Bambi Mukama nkusaba oba blessing, oblessing ezzadde lyabwe, oblessing ebika byabwe, families zaabwe, emikwano gyabwe, baboosi baabwe, ba blessing ku mirimo gyabwe. Bambi, thank you God, thank you so much, thank you everyone for standing with us. Bannange tuli bawanguzi ku lunaku olwaleero. We've blessed someone with a home, we've blessed someone with food, we've blessed someone with treatment. Tujjanjabye, tusomesezza, tuliisizza, tusuzizza. Bannange kiki menye kindeke ki? Bannange Katonda weebale nnyo. Oli mukulu, oli munene, oli wa buyinza, yeggwe byonna mu byonna, yeggwe nnyini buyinza, yeggwe Mukama Katonda waffe gwe tusinze omubwati. Bannange nze simanyi na kumanya essanyu lingi, naye naffe katugenda ate munnange tukwasaganye ku mirimu emirala. Nyina bye nnyina okukwasaganya ewala, nyina okubaako ewala gye ndaga. Bakama bange banneetaaga, nange ndiko babboosi bange, naye nabasaba nti mbeegayiridde munzikirize nziguse ekintu kino
era nga neebaza mwenna abangumiikiriza ne muntegeera, neebaza ttiimu yange bembadde nabo mu field, ensiri ne zibaluma, ne tulya obubi, ne tusula obubi, ne tukugamba ne mutekkaanya, ne mutegeera Shifa gwe mukolera yaani. I don't take you for granted. Thank you so much. May God bless you. Siina nnyo kye nninza bbawa, siina nnyo kye nninza basuubiza, naye nkimanyi nti eno kozi gye tukola nnungi. Mukama ali gitunulamu n'ababuleesinga. Bannange kambasiibulire wano, mbaagaliza Idi ennungi ye, ate tukyagenda mu maaso katweyongereyo ne surprises. Yes, twasooka ne tupoozinga Faruku, Shadia, Jessica, bingi nnyo betupoozinze. Tulina surprises nyingi nnyo eza Idi, ez'ekisiibo. Everything has been on pause. Nyina gye nnyina okutravelinga, mbeeko emirimu gye nkwasaganya, ebintu ebyo byonna bibadde ku pause, naye nga tubaagala nnyo. I can't thank you enough, but thank you very much. We appreciate your support. We appreciate your okufaayo kwammwe. Mwebale kudduukirira maziga g'abalala, mwebale kumanya bantu bali mu bwetaavu. Bannange, Mukama abawa omukisa. Naye temwerabira kuyitira ku Hypex Studios, bali Busabala Road awe najja Nankuumi nga ku Cobbins Motel. Ate temwerabira okuyitirako ku Hosh Fashions and Bridal. Yes, balina engoye ez'omulembe era be baadizayininze jjajja obugoye obwo obw'omulembe. Muyitireyo awo kusheera ebulenga ye mikwano. Bannange tubaagala nnyo. May God bless you. We love you so much. Era nga temwerabira mbajjukiza, after 1 month I'll be checking on Jajjabi. In fact, it's not even 1 month. Tugenda beera in contact kubanga kati omwana ali mikono gyaffe, basomesa biki. We are going to be in contact. Nga tukwasaganya wano na wali. Sigadde nze Nakawombe Shifa Hope. May God bless you and bye bye. Don't forget to subscribe on our 2 YouTube channels. Tulina YouTube channel 2. Tulina eyawewunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Tulina neya Hope Shifa Entertainment. Tubaagala nnyo. Please don't forget to subscribe. Nga neyanza abampaddeyo ku mafuta tuwezezaayo 8,000, right? Amafuta bampaddeyo 8,000. Saagala babeerako mpaka nti lwampaka mugiweza 3 kubanga akatali kakisa naye ng'ogukisa gwennyini. Mukadde atudde awo ne gukeeke tudde wano gukweki gwange guno mukisa. Tumanyi nakumanyi etasiima ebula agiwa, bwe sisiima mba mubi. But let me appreciate you so much. Mwebale. Mwebale mutaasiza mwebale. Essomero mwana namuleseera ku munaye kugwa mu kitundu erimwanguyira okuddeeka ate nga liri affordable kubanga wabuye abansuubiza. Shifa nja kuyambako wano. Shifa kiri naye tomanya omuntu atuuka nga mbutuufu lifuuse ebbanja and it's not good. So mama munange tuwangudde mukwano, waliwo from day one. Just know we've won, people have made it and it's really a surprise. Tukyusiza obulamu bw'omuntu omulala. Malayika mu ggulu nsanyufu, Katonda gyali musanyufu. Bweba testing nga Katonda abadde yagitutega tugiyise. We've passed that test today. We've added another person on our journey. Era bwe muba mubala nammwe gye muli ku bantu be muzze mukyusa obulamu mu adinga omukadde oyo n'omuzzukulu we. Kati ate bano mubalaba obuleesinga ono kati emmere gye mwamuwaako temumanyi bantu bameka be yakaliisa okuva we mwagimuwa. Temumanyi bantu bameka balya ku mmere eyo. You don't know. Ebyo byonna mubiraba bikawuntinga. Waliwo ampadde akameseji wano ak'essente kammale kakebera. Waliwo Aisha ampadde omutwalo gw'amafuta, nina emitwalo gyange 9. Thank you Aisha. Katolaba keeke eno era tasaatuula yekka agirye era ayina banne ku mutima.
kati emmere eyo alina era banne gwakwatira omuti gwa sabbuuni gwakwatirayo kakiro ka sukaali kitegeeza mu blessings omuntu omu but behind her waliwo abafunira ku layini eyo abalala kati naye bw'asanyuka n'abasabira essaala n'abaliddeko ku ebyo bye twaleese nabo bagamba bannange mukama weebala abamuwadde beebale nnyo okitegeera ekintu ekyo kati kisigala ezo zonna essaala all those blessings may your pockets never lack bambi mwebale nnyo simanyi bwe twandibalabise mwami gaadi obedde wano from day one musharinga live mutaapinga wataddeko ne ssente bwatusapootinze kati bigaane tugambe nti ate munnange kijulidde so just know we've won ngati ngaffe ososola obugalo busosola kuba obugalo tuwangudde totuwadde bugalo tutuwadde kayimba ka congratulations obwange bwe busoose bwoye bunatandika nange waliwo kali akayimba bane tubakubireyo kayimba essimu eriko omuliro mukadde agambye yeka yeekubira obugalo obwange bwe busoose olw'amasanyu obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate